Ekyawuubura mu disitulikiti y'e Kyegeegwe enkumi n'enkumi z'abantu bwe beekulumuludde okwetaba mu lukuŋŋaana olwategekeddwa abakulembeze b'ekisinde ki Patriotic League of Uganda mu Kyegeegwa nga bakulembeddwamu ssaabakunzi waabwe Kyalimpa Jovent nga lwe lukuŋŋaana olusookedde ddala mu nkola ya PLU eyatuumiddwa PLU Balaza egendereddwamu okulwanyisa enguzi, okulondoola enteekateeka za gavumenti n'okusomesa abantu obwamwoyo gwa ggwanga. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwako ebikonge mu PLU okubadde ssaabawandiisi w'ekisinde kino Fadil Twala, ababaka ba paalamenti abalina akakwate ku PLU, bannaddiini n'abantu ba bulijjo. Enteekateeka eno etandise na lusiisira lw'ebyobulamu mwe bajjanjabidde n'okukebera abantu endwadde ezitali zimu ku bwereere. Dr. Grace Bikumbi, omu ku basawo abajjanjabi abantu, atubuulidde obumu ku bujjanjabi bwe babawadde. N'abasawo b'emitwe nga zeena neesitwire tidye nga zenka, ndi musawo wa mutwe omukugu okuva e Butabika National Referral Hospital, tudde n'abasawo ba kansa okuva e Mulago, tudde n'abasawo abaidanda b'endwaire eningi nno abascreeninga kansa, abatestinga HIV, abasaka musaizinga n'okutola kwa musaayi. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo batubuulidde ebimu ku bisoomooza ekitundu kyabwe ne basanyukira enkola eno. Tusa nnyo ku lwa PLU okujja mu Kyegeegwa. Ate nze PLU njagala ebeerewo paka kubanga kino nze sikirabanga. Wano mu Kyegeegwa okutufuna obujanjabi bwaffe bannange bulungi nnyo. Nga nze Doreen nzize okujanjabwa obulwadde bwa nkufu. Simye abakuja kujanjaba abalwadde b'omutwe, abalwadde aba aniya, abalwadde ab'emisida, abalwadde buli ndwara za puresha ngezo zitawaanya. Akuliddemu enteekateeka eno ssaabakunzi wa PLU y'e Kyegeegwa Kyalimpa Jovent agamba ekigendererwa kyabwe kulwanyisa bukenuzi n'okumalawo ebizibu ebisoomooza abantu okuli okutunda emirimu, ekibba ttaka n'ebirala. Especially issues to do with corruption, issues to do with land grabbing, issues to do with selling of job opportunities, issues to do with mismanagement of public infrastructure like roads, schools and hospitals. Those are the issues that we're having in this district here. And I looked at it and told the Secretariat of PLU that they should come and listen to the concerns of our people here in Kyegeegwa so that they can take them to the authorities. Of course, I know when you speak to PLU, you have spoken to General Moses Kainerugaba, you have spoken to His Excellency General Yoweri Museveni, and all cabinet ministers are listening. So we have to take this opportunity to thank the organizers, especially the team that I've been working with. Ssaabawandiisi w'ekisinde kino Fadil Twala asimye abateesiteese ebbalaza eno n'ategeeza nti Pulezidenti Museveni yatereeza ebyokwerinda by'eggwanga era nga kati buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga balwanyisa obulyako okuyita mu ssentebe waabwe General Muhoozi Kainerugaba. Have them here in Kyegeegwa and celebrating their gallant son, General Muhoozi Kainerugaba. We are here. We have said no. President Museveni was able to install security in our country. What we are enjoying was out of sacrifice he put in. So it's also a responsibility of our generation and our people to see that where is Uganda heading. At first, you see, before President Museveni, we should know where Uganda came from, where we are and where we are going. Abakulembeze abalala nabo baliko obubaka bwe bawadde era ne basiima General Muhoozi olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa enguzi. Ndi musanyufu nnyo ku lwa General Muhoozi okukkiriza tutegekenga barazas mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Era olunaku olwaleero tuli Kyegeegwa nga tuli mu kulaba nga Secretary General waffe abuulira abantu biki PLU bye tuyina ate n'okumanya ensonga zaabwe ezeetaaga agent attention bokolwako amangu. Tusaba General MK naffe otuwe emizindaalo n'obusobozi tubeere ne balaza eno mu Kampala wakati mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo tubuulire ebizibu bye tutuulira. Omukolo gwa MK mu disitulikiti yaffe tuli basanyufu nnyo ate twaniriza ene mukolo oba mukolo gwonna ogwa PLU for us tuli mu gavumenti tukolera gavumenti. I'm here for the event to support PLU. Thank you for organizing this event. And,
Abakulu mu Pieroyu bagamba bakwetooloola eggwanga lyonna nga bakuba enkuŋŋaana ekikula kino okusobola okulondoola obulungi enteekateeka za gavumenti nti era baakukola nga alipoota ze banaaweerezanga mu minisitule ezivunaanyizibwa okusinziira ku bye banaabanga bazudde ng'era bawera obutattira muntu yenna ku liiso anaasangibwa ng'abulankanyiza ensimbi y'omuwi w'omusolo. Kisaakye Tekira yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.